Mu bbaluwa ya kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja gye yawandiikidde Sipiika Rebecca Kadaga amutegeeza nga bwe yalagidde ekitongole ekikesse kya ISO okunoonyereza ku ssentebe w'akakiiko ka COSASE Katuntu n'omumyuka we Anita Among n'ababaka Elijah Okupa ne Udonga Oto. Bano okusinziira ku bbaluwa ya Mulyagonja bateeberezebwa okulya ekyoja mu miro okuva kwe yali nannyini Crane Bank Sudurupaleria mu kiseera akakiiko kye kaanoonyerezaamu ku ngeri banka enkulu gye yaggalamu banka ez'ebyobusuubuzi 7. Ebbaluwa era erumiriza kulira banka enkulu Emmanuel Tumusime Mutebire okulagira Katuntu okwebwa obukadde 400 okusobosa ababaka okugenda emitala amangi okwebuuza ku ngeri banka endala gye zikolamu. Sipiika Kadaga olwalira ebbaluwa eno yagisomedde ababaka era n'agivumirira nti egendereddwamu okuttattana ekitiibwa ky'ababaka ne palamenti ekintu ky'atagenda kukkiriza. I'm very surprised that the Inspector General of Government did not find it prudent or even necessary to first consult my office on the matters contained in the letter before sending the letter to ISO. Honourable members, if she had called me, I would have been able to tell her that there was no benchmarking, which she wants to investigate. Benchmarking is with my authorization. Therefore, I'm also being accused of facilitating some benchmarking. They did not apply, they did not go, I did not authorize. But she wants ISO to investigate that. So you are going to see ISO coming here to check the speaker's letters. Did she write, did she not write? This is what the IGG wants. Ebbaluwa eno egamba nti olw'okuba Katuntu ne banne baali bafunye ensimbi kye kyabaviirako okugaana okuwaayo ofiisi eri abakulembeze abajja mu mwezi ogwa January. Kadaga ategeezza nga buno bwe buli obulimba bwennyini kubanga ye ne palamenti bebakkiriza Katuntu ne banne okugenda mu maaso. Honourable members, I think it is this house which gave them the opportunity to complete their work. I don't see how the Inspector General can determine how work is done in this house. It is wrong. It's an abuse of authority. It's an abuse of process. So what it means is that although I told you that there are witnesses who have not been interviewed, the real reason was that they were getting money. And that implies that I was also part of that money. That's what this means. mu commissions of inquiry zonna eziriwo oba probe zonna ezibaddewo. N'asalamu okuwandiikira Internal Security Organization erina mandate endala investigatinga ensonga ng'ezo. Kitwewuunyisiza era ne twewuunya ne tulowooza nti bakola bino kwagala kulemesa investigation ya Bank of Uganda. Kadaga abadde omukama omuzibu wano wasinzidde okulagira akakiiko ka palamenti akakwasisa empisa okuyita Mulyagonja amangu ddala annyonyole ebisingawo ku bbaluwa gye yawandiise. First of all, the IGG is an officer of this house. Should post this house, but casually, just casually, directing ISO to investigate us. So now members, the Rules and Privileges Committee take up this matter and advise us on the way forward. Sipiika n'amasiga ga gavumenti amalala agalabudde okugezaako okuyisa olugaayo mu buyinza bwa palamenti. I have been very careful in not interfering in any way in the work of the judiciary. I attacked them when they tried to muzzle us. That one I did. I can accept that because I was trying to close our mouth. I've also occasionally had skirmishes, as you know, but because of a reason. Otherwise, for their work, no. Tulindiridde okulaba oba kaliisoliiso wa gavumenti anassa mu nkola ekiragiro kya palamenti okulabikako eri akakiiko kano era ng'obaanawo obujulizi obumusabiddwa mu kakiiko. Habad Ziwa NTV